Sseddugge wa 2020 tewenyuma yingirawo ng'omaliridde tebiri mu kusosola mu mawanga eddiini kabibe ebyobufuzi bwerumba bulumbi ng'omazeeko ofuuke empagi Sseddugge mu kumanya omubimbirano gw'abamanyi Sseddugge wa 2021 ku LUGONVU'S show KYAPA kya ttaka. Amanya gange nze Kalyango Edward nga nsinzidde nateete gye nviiridde okujja mu Sseddugge 2021 nze kuwangula KYAPA bannange bendina mu mpaka mwetegeke kuba mmwe mugenda kukola ku kyakuzimba ndabyemu n'abanasobola okupoota we naaba mmaze okuwangula bwenti mmwe mugenda okukola ku kyokuzimba Sseddugge 2021 nze nazze nze muwanguzi w'omwaka guno KYAPA kya ttaka. Yenze Ndawula William nga neebaza nnyo okubanga bannonze okubanga ndi Sseddugge saawa eno Sseddugge omujjuvu ataliiko kati kuwannanya namu kubanga n'ekyambalo nakifunye dda ekyobwa Sseddugge ekitegeeza nti kati ndi mulonde era ndi Sseddugge agenda okuyitamu ku fayino. Kyenja okusooka okwebaza nja kwebaza management yategese ekintu kino kubanga muli mpulira omutima gwonna nsiimye kubaze nasiimye buli kimu kubanga n'ekyampaliriza okuva emalabba gye navudde nzije muno napangisizaamu n'ennyumba namba nga njagala kwetegekera ekintu kino. So kyensuubira nga Sseddugge ono muwangudde suubira okukwata ekyapa kyange eky'ettaka ngende nkikulaakulanye kubanga ettaka eno nsuubira oddikulaakulanya nteekeko ebintu ebirungi singa babadde basobola n'okumpanguza n'enkoko byonna nembiwangula omu naali wangudde enkoko nempangula n'ettaka nentandikira ku ttaka lyange okwo kwennyini kwe batandikira olonda enkoko. So neebaza nnyo okubanga mubadde mutubeereddewo nnyo okusinziira ku mbeera eriwo essaawa zino mutubeereddewo nnyo kwega mutwagadde tuveeyoko naffe obanga oli wa wansi oba oli wamu kwega muntu yenna w'oli kitegeeza nti obadde osobola okwegatta mu kintu kino. Sijja kugamba nti obaani oba nzaani kuba nange kennyini ndabira ddala nga ngenda kubaako abantu ogenda ntya bannaani ngenda kubaako omuwanguzi obaze sigenda kugamba muntu yenna nti ogenda wangula wabula nze kennyini nze muwanguzi agenda okubeera Sseddugge wa 2021 era neebaza nnyo management ya Lugonvu nti mwebale nnyo okutegekera kintu kino era nsaba Mukama abampere kimusinga okwagala mwebale nnyo. KYAPA kya ttaka. Amanya n'eddoboozi bampita bandobera shemu okuva ebusoga kamuli budumbula Sseddugge 2021 nzaakirina nazze okwetaba mpaka zino kuwangula ab'ebusoga mumpagire buli wamu Eastern mwena mumpagire ekyapa nkireeta Sseddugge 2021 ab'enjaza ffe tukirina busoga ffe tukirina munsabire mumpagire mu linnya lya Yesu ekyapa nkireeta abazeetabyemu zenna mwenna mbalayirire ekyapa nzaakitwala. KYAPA kya ttaka. Pitibwa Namazzi Shamimu nga nviiridde Katooke Wamala ndi musanyufu nnyo okubeera nga nze omu ku baasobodde okuyitamu mu kasengejja era Basseddugge bonna nze nazifudde dda Naddugge okubeera ngenda bawangula. KYAPA kya ttaka. Amanya yenze Ndawula Williams nviiridde Malaba Kenya yiri eri kitegeeza nti kyekindeese wano kuwangula mpaka za Sseddugge 2021 era singa oli eyo ng'ogamba mbu ogenda kunsinga ate gwe nkusaasidde kuba ngenda kubanyiga mbakwate bwenti sikubanyiga kakati bwe tubanga Naddugge ate gwe Naddugge obadde toyogera kuba kati nze kyengenda okukola kigenda kuleeta bwa Sseddugge ng'ekigambo bw'okiraba wano kubanga obwa Sseddugge butegeeza musajja kakati gwe Naddugge ekigambo bwe kibanga tekiri kuno togenda kubufuna. KYAPA kya ttaka. Amanya nze Bukenya Pasco nviiridde Kasubi Namuŋŋoona nze okwetaba mu mpaka za Sseddugge wa 2021 nga ndabula mwenna benze okwetabamu nabo mwandibadde mukoma nayo ntawana kwongerayo kubanga sirabwe mugenda kujja buwanguzi n'olwekyo nsaba obuwagizi eri mwenna abagoberera empaka zino. KYAPA kya ttaka. Amanya bampita Kiza Sam okuva Luzira Mutungo ekitintale nzize kwetaba mu mpaka za Sseddugge 2021 ng'era ekindeese kutwala KYAPA kyokka kyekindeese naye abazeetabyemu ndabye nga beeraliikiridde naye ekyapa kyo kyange ngenda kitwala. KYAPA kya ttaka. Amanya gange nze Muyanda Rigani nviiridde Busoga abaana b'ebusoga kandogera Lusoga bamunaategeera nviire Busoga ndije wano kuvuganya ku Sseddugge ya LUGONVU'S show niba kubeera mwena abanayimbye mwena ba Sseddugge ninze nitwala ekyapa so nkaba mwireyo wawaka kubanga ekyapa nze maze okitwala nigola nakyo. KYAPA kya ttaka. Amanya gange nze Kasirye Steven nvudde Nabbingo
kuwangula buwanguzi sina kyakindeese era ngamba Sseddugge bannange bonna nti mwe mudde wabbali kubanga ensonga z'ettaka zange nzaatwala ekyapa. Kyapa kya ttaka. Nze Mulumba Emmanuel nga nviiridde Buloba nzize okwetaba mu mpaka za Sseddugge wa 2021. Nzize kubasaba buwagizi bwammwe bannayuganda n'abali ebweru wa Uganda. Basuubiza sigenda kubaswaza mundaga obuwagizi bwammwe nange mbagala nnyo. Kyapa kya ttaka. Amazina ganje ninye Mukisha Patrick na Rugana Jera ninye wakicha bana jera bona batabasa kufuna omukisha kujja kwetaba mu pakezi za Sseddugge wa 2021 LUGONVU'S show. So nanisha bona abetabire mu pakezi babase kunpajira mu pakezi kuba ekintu nakimazire kyapa nakitwire. So aba betabire mu pakezi mubasa kurekeraho mukakola ki mukanyegita mukampajira. Amanya nze Walugembe Andrew envudde Kawempe nze twa kyapa kya ttaka nsuubiza bonna nti ekyapa ngenda kuvaawo nakyo era bannange abazi okuvuganya nange nsuubiza okubawangula. Kyapa kya ttaka. Amanya agange nze Ivan Kiguli olunaku olwaleero nzize okubbinkana ne babbinkanyi bannange besimanyi gye bava naye nze nva ku mutala Nabweru. Abaana b'e Nabweru mbasuubiza nti ndeeta ekyapa kya Sseddugge 2021 amawulire amabi agagenda eri bakontanyi bannange bayise mu kkubo lya Musambwa era olunaku olwaleero omuliro gugenda baakira ku mitwe gyabwe kubanga ekyapa nkireeta Nabweru mbasuubiza era mbakakasa mulindirire kulinda na buwanguzi kubanga ekyapa nkireeta abavugirizi baffe tubeyanziza nnyo tubasuubiza ekisinga Mukama batuweerese ku kkulu ey'omuyiika. Kyapa kya ttaka. Njagala okwebaza Sseddugge olwakasengejja n'omukisa olw'okuba nti nasunsuddwa n'embeera omu kwabo abasobodde okubeera kubatimye nnyo abagenda okuvvunkana n'okubbinkana mu Sseddugge w'omwaka guno. Njagala okubeebaza nina essuubi ddene ery'okuwangula ekyapa kino n'okukyusa obulamu oba oliawo okusinziira ku pulogulaamu zaffe ze tubale tuwuliriza ezikyusa obulamu. So nange nzize kontane n'abo abalowooza nti bayinza okunneekoonako nnyumba ya kyuma mbalage omuliro mbalage waaka mbalage sayansi mbalage akatwe. Kyapa kya ttaka. Mpulira bulungi olw'okuba nayiseemu mu abo ba Sseddugge wa 2021 okwetaba mu mpaka zino era ng'ekyandeese kyapa kya ttaka kyengenda nakyo okuwangula. Nsuubira okuzimba n'okulimirako oba okulundirako. Kyapa kya ttaka. Amanya mpitibwa Kalyango Edward nga naviiridde Nateete okujja wano. Njagala okwebaza abakulu ba Sseddugge okumpisa mu kasengejja okuba nga ntuuse mu mpaka. Mpulira ssanyu era ekyampaliriza okujja wano kwe kubanga nange neetaaga mbeereko n'ekyapa eky'ettaka nga kiri mu mannya gange. So nsuubira okuwangula ekyapa ekyo ng'eneezimbeko enju z'abapangisa nange mbeere landlord. Kyapa kya ttaka. Amanya gange mpitibwa Namazzi Shamimu nga nviiridde Katooke Wamala era omuntu omu ku bantu abakulu abampaliriza okujja mu mpaka zino ye maama wange ali Saudi Arabia ayitibwa Nanyonga Night. Nkwebaza nnyo nkwebaliza ddala era nkusuubiza sigenda kuyiwayo ekyapa ngenda kifuna tuzimbeko n'ennyumba. Amanya gange nze Bukenya Pasco ng'empaka zino nazitegerera ku sister wange avudde mabega nga gyagoberera show za Lugonvu bwe yaŋŋamba ku mpaka zino idea nange nenjigula nga ndaba zijja kunnyamba okutuukiriza ebirooto byange n'ensalawo nzeegatteko zijja kunnyamba okutuukiriza ebirooto byange era nsuubira bwe mba nga nziwangudde nja kusobola kubanga mpulira njagala muli nange okubaako landlord olunaku olumu. So nkimanyi bwe mba nga mpangudde ekyapa kino nsobola okukozesa akakisaako nenzimba ennyumba z'abapangisa nange nemba landlord kubanga right now ndi mupangisa. So balandlord abamu tebakwataganika nabo nti osente zisobola okubulamu kituufu. Yes, kati nga bwe tubaddemu embeera ya covid nti wesanga abantu abali tebakyakola n'engero olina okuyija n'olaba ng'omusasula. So nsuubira okubeera landlord asobola okutegeera embeera y'omuntu yonna gy'aba ayitamu. Nsuubira ajja kuba omukubi ajja kuba engeri kaaba nga nnyambyeko okutuukiriza ebirooto byange sobola kumwerabira kubanga byankoledde bingi okuva emabega. Sobola kumala gamusuulirira bwe ntyo. Nakano agipase ali Saudi Arabia. Kyapa kya ttaka. Nze Muyanda Rigani nga ni mwana w'e Busoga
nina essimu yange eriko YouTube. Wendaba YouTube nagenda okuscrollinga nga ndaba Mr. Lugonvu nga alina kyo. Mabega nnyo nvudde eri mabega nnyo nga mugoberera. Naye ekirala kye nalabye nga agamba nti agenda kuteekawo empaka za Sseddugge owa Lugonvu'S kyo. Nange nendaba nga nina interest. Nembeera ni interest nengamba kanje newandiise ku Lugonvu'S kyo. Amazina ganje ni Nyamugisha Patrick kuruga Najera. Nijire kweta mpaka ezi eza Sseddugge w'2021. Nintwala omugisha kwebaza abategekere empaka ezi na n'ekindi empaka ezi ntaganda following program za Lugonvu'S show YouTube okuluga omwaka guno ne gutandika. Empaka ezi ninsubiramu kwangula ekyapa kitaka kuba buli omu yaza mu mpaka naasubira kwangula. So tinkaba tugamba nti ninyana nshembe ninsubira kulaki okwangula ekyapa kitaka. Namala kwangula ekyapa kyanje kitaka ninkutandika kwombeka. Manya gange nze Kasirye Steven Vide na Bingo. Empaka zino eza Sseddugge naziraba ku YouTube kuba mbadde following Lugonvu'S show okuva nga nkyali Juba. N'olwekyo nali nkomyewo mu Uganda ngenda okulaba empaka zino nga zitandise wiiki nga 3 nga bazoogerako wiiki nga 3 emabega. Wiiki nga 3 emabega. Nensalawo nensembera okumpi ne Kampala mbeera omu ku abo abagenda okuzeetabamu. Ndi musanyufu lwa nsonga nti zino empaka sizeetabangamu gwe guno omulundi gwagenda okusooka. Ate n'ekyala ebibuuzo ebigenda okubuuzibwa bye byasinze okundeeta nti bya bulijjo ate bye bintu bye mbadde nsinga ennyo otambulizaako ebirowoozo byange n'okunoonyereza. Ndi musanyufu nnyo ku ekyo. Ebimu ku pulaani zange nina pulaani ey'okukola faamu. Kati bwe nalaba vidiyo ya Balwama Poultry Breeders kyandetya okunsikiriza ennyo okubeera omu ku Basseddugge nga nina okubeera mu mpaka ezo lwa nsonga kyendi mu kuteekateeka essaawa zino njagala okuba nenku. Naye kyensuubira okubaamu njagala kubeera namba emu. Nsuubira okuba nga nze asooka okuba n'ettaka era newe n'abaana mpangudde ettaka njassaako ekiyumba ky'enkoko. Amanya nze Walugembe Andrew okuva e Kawempe era zino empaka nezitegeredde ku page ya Lugonvu'S show ku YouTube era unafunye omukisa ogwo nange nenzija ingwetabemu era nsuubira ebibuuzo kuba ebya bulijjo nga bwe tugambye era nsuubira okubitta kuba ebintu nga bya bulijjo era omuntu abujja alina okuba nga abimanyi bulungi era nsuubira okubawo n'ekyapa ky'ettaka kuba nkyewulira nti nja kukitwala. Omala okukibangula ekyapa nja kukola plan kuba ndi mwana muto. Ndi mwana muto naye era okubeera nti ndi mwana muto era ekyapa era mbaana kigwana. Nze bandobera Shemsoft. Empaka zino nazilabira ku YouTube Lugonvu'S show. Maze banga njigobera mwaka gumu nga n'ekitundu. Era nsuubira ekyapa nkirina mu ngalo kyange era kye kyasinze okumpaliriza njafunamu emikwano n'emirimu n'ebirala bingi bye nsuubira. Kizasa viridde Luzira ekitintale era nga nzize kwetaba mu zino empaka eza Sseddugge 2021. Abatana subscribinga simanyi kye mulinda. Gamba muganda agabe muganda wa muganda we nti empaka zatandise. Era oba tuna subscribinga o sharinge kigenda kuba kyamaanyi. Ngera empaka ziwangula kyapa kya ttaka. Ngera yenza agendo kiwangula ekyapa andi mugumu era n'abalala bonna bakimanyi tizagenda otwala ekyapa. Ekyapa kyo wenkiwangula already nsubiro zimbako era ngenda nalundirawo nkoko n'embizi nazo ensolo ziteekako abasiraamu n'asonyiwa. Kyapa kya ttaka viridde malaba Kenya yiri eri
kitegeeza nti kyekindeese wano kuwangula mpaka za Sseddugge 221 era singa oli eyo ng'ogamba mbu ogenda kunsinga ate gwe nkusaasidde kuba ngenda kubanyiga mbakwate bwenti sikubanyiga nze nazifudde dda Naddugge kubeera ngenda bawangula kakati bwe tubanga Naddugge ate gwe Naddugge obadde toyogera mwezi mulamba nga babbinkana ebibuuzo nga bibalumba ng'obusaala awatali ngabo gye binaggweera ng'alina omutwe ogukize ku banne akuulise n'ekyapa ky'ettaka Sseddugge 221 Sseddugge wa 221 teweenyooma yingirawo ng'omaliridde tebiriimu kusosola mu mawanga eddiini kabibe ebyobufuzi bwerumba bulumbi ng'omazeeko ofuuke empagi Sseddugge mu kumanya omubimbirano gw'abamanyi Sseddugge wa 221 ku LUGONVU'S show kyapa kya ttaka.